السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wekitiibwa Allah tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, tumusaba tabaraka wa taala asokusasa nebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Okusinziira wetwakomye mu yasaruna kijja kutwetaagisa okusooka okuyita mu mateeka gano, then oluvannyuma tusooke tweyongereyo. Bino byengenda okwogera olwaleero byebimu ku bikulu eri omuntu ayagala okuyiga okusoma Quran. Bino byengenda okwogera olwaleero insha Allahu taala. So ayagala okuyiga okusoma Quran ekitiibwa, bwe tuba tusomesa yasaruna ne tutuka ku eyo page eriko ekigambo nti fad'u lana awansi fal'ana, nga tetunnaba kubeera nga twolekera page eddako, tusooka ne tuyita mu mateeka gano aga Quran, ag'abasomi ba Quran. Bw'oba nga togamanyi tosobola kusoma Quran neba bakutenda okujagala. Gano bw'oba nga togamanyi tosobola kugisoma neetereera. Nam agamba Sheikh nti ahkamu annuni as-sakinati wat-tanwini. Kadam ahkamu annuni as-sakinati wat-tanwini. Kati bw'okigatta oba ogenda kujjamu zino, eno alifu n'eno lam, okitegedde, ogenda zijjamu ogambe nti ahkamu nuni sakinati wat-tanwini. Otegedde? Agamba Sheikh nti ennamula ya nuuni eya sukuuni wamu ne tanwiini. Ennamula ya nuuni eya sukuuni ne tanwiini. Agenda kuyigiriza ennamula butya bwe weeyisa ng'osisinkanye nuuni eya sukuuni, oba butya bwe weeyisa mu nsomayo ng'osisinkanye tanwiini. Ntegerekese basiraamu. Agamba sin, eno sin etegeeza sualu. Sualu ekibuuzo, question. Agamba nti kam ahkamu nuni sakinati wa tanwini wa ma hiya. Kam ahkamu nuni sakinati wa tanwini wa ma hiya. Giri emeka emiteeko gy'ennamula ya nuuni eya sukuuni ne tanwiini, era gye giriwa? Giri emeka? Giri emeka emiteeko gy'ennamula ya nuuni eya sukuuni ne tanwiini, era gye giriwa? Jimu etegeeza jawaabu. Etegeeza ki? Jawaabu, answer. Agamba linuuni sakinati wa tanwiini arba'atu ahkami. Linuuni sakinati wa tanwiini, eri nuuni, naam, eri nuuni sakina, eri nuuni eya sukuuni ne tanwiini, arba'atu ahkami, ziina amateeka oba ziina ennamula ya miteeko ena. Eri nuuni ya sukuuni ne tanwiini waliwo amateeka, emiteeko gy'amateeka gya mirundi ena, era gye gino wahiya gye gino:
agamba tuinamu esooka al-idhharu wal-idghamu wal-iqlabu wal-ikhfa'u tuinamu emiteeko gya mirundi ena. Tuinamu kyebayita idhharu, naam, kyebayita okwolesa ntegereka. Ninasoka mbiyitemu mu lulimi nga lughatan, linguistically. Ekigambo idhharu kitegeeza kwolesa, oba mu luzungu kyoyinza okuyita to disclose, okubikula oba okulaga oba okussa mu bbanga. Ntegereka, yani buli omu naalaba kyokola ki, kyoyolesa, kyebayita idhharu. Tegedde. Wal idgham, mulimu kyetuyita idghamu. Idghamu kitegeeza okubuliza oba okuyingiza. Ntegereka, okubuliza oba okola ki, okuyingiza. Wal iqlabu, al-iqlabu kitegeeza okukyusa, al-iqlab, okukyusa. Wal ikhfa'u kitegeeza okukweka, okirabye. So kati Sheikh atugambye nti enamula eno eya nuuni eya sukuuni ya miteeko ena, era emiteeko egyo agikoze eki, agikulaze bulungi nnyo. Tugenda insha Allahu taala kukwata ku muteeko gumu ku gumu nga tulaba n'ebyokulabirako. Bwe tunaagimalayo emiteeko egyo ena insha Allahu taala tugenda kuddamu tusome yasaruna wali wetwakomye, kubanga watwetaagisa okubanga tumanyi bino. Ntegereka ojasanga abasomesa bayasaruna batini nnyo, abasooka ne bakuyigiriza ebintu bino. Ntegerekese basiraamu. Nabwe kityo bwobanga insha Allahu taala omulina munyweze oyo muwalimu era muwe ekitiibwa. So insha Allahu taala yebadde nyanjula eyo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Tugenda kutandikira wano ku muteeko ogusooka. Agambye nti awalan al-idhharu, ogusooka kwekwolesa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.